What are you doing? What are you doing, a woman? What are you telling her? But a man, you're there. You have money, but you don't have manpower. Don't worry. You will dance everything. Hallelujah. Hallelujah. Brother Amos. A man, you're there. You have your dime, but you don't have manpower. You will dance everything. kweyagala eno VIP ojja busira otuula ebyokunywa ebiriko ng'onywa bunyi muzeeyi gwate omunako okola kimuveeyi wa boda
Wabbodo okola kino byayi. Ubwo omuntu okulinga ekisinziro kya kalifaagana. Vaye byayi pikalabe. Dairi mb'omunaanansi. Tubenga tutambulizaawo ekintu. Bane mwe bali kuwagira Senga ba Ajati mbatumiddeko nnyo. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu munziremu. Nange ndi musiraamu lwakuba Justine. Ekyanzija mu busiraamu natya kunziikirawo. Abasiraamu olufa bakuziikirawo bwe pa tebabuuza ki akyali mulamu oba okyassa bakuziikirawo. Kyekyantiisa naye nga ndi musiraamu amanya nze Bashiri. Ekyanzija mu ddiini y'obusiraamu kuziikirawo tebakulekerayo wadde simu oyinza oba ozibisa embuzibisi biye ne bakuteekayo awo. Tebakulekera wadde akasimu nti obakubireko ngozi engulu owaaye gundi gwe muziise wano Hussein. Kyenjagala ku basiraamu bayonjo. Abasiraamu wekubireko mu bugalo bayonjo. Bajja tibalina ebbugumo. Lwakati bakuwanika ogenda omwambulanga entuumu y'engoye eri ewaka egwo. Bambala nnyingi. Naye abasiraamu bayonjo ogwa ku mukazi omukatuliki ng'agenda mu ttooyi alina okupapula gwa semiiti ogunene agenda atambulanga mu modo n'okupapula gwe wano. Kati bw'aba ava mu ttooyi akomawo agaziya kupapula gumukalamu. Naye abasiraamu buli dakika n'ekidomola lita 2 bw'aba munene. Osanga sitesha mangi atwala lita 10. Nga agenda okutawaaza ente. Hello, hi. Abo abaana abanyankole banyirira. Hey, what's up? Mulavugichi? Muri ku maana yange mulazuumba cyane. Eka Banyarwanda mulazuumba cyane. Bane mufune ebyokunywa tulinawo emberenge abasajja abaavu mwettanira nnyo emberenge mweziri muno. Omukazi bw'asaba enkoko sooka omuwa ebiberenge. Omugera amanyi ogako oyo mbuzi okyayagala enkoko. Kaagala. Ayi abafawayo. Oye abaavu bagenda gulya emberenge zeezo. Okanya kwekyala bedi enkoko tenajja gy'oli akola wano. Abaavu bali creative. Akulya bbiya egyo takkiriza ginywa bwe babanga ginywa nakunyonyogera n'ogiwummuza. Olowooza laavu kumba abala bbiya ye maleko sho. Ye baavu mwe bali emabega baba ne laavu ate baba bakwana nnyonnyola. Abeera mu kutu abantu afumba obusera. Mwana gwe nakulaba ddazi. Eno bw'akwira amalusu mu kutu obanga ava okuwuga ogenda ofuluma mu. Omusajja omwavu. Annyonnyola ne kati abagagga obalaba. Tayogera bingi. Agula buzi kyakunya kubuzabuza. Are you fine? Yes. Are you okay? Yeah. Naye omwavu adda mu bbeera anga akukama. Ogenda ofuluma ng'enywanto zikubabirira olinga ava okuyansa akayana. Mukama yakola abaavu. Olanze okwangala emyaka 5. Mpangala 2 n'enfa n'obugagga. Omwavu ne bwe yeebaka ebirooto bye byanjawulo. Aloota agudde mu ttooyi embizi emuluma ebbina owulira. Naye omugagga oloota oli mu ggulu munywanjaga ne Mukama. Bagagga banganga obugalo. Ako abagagga bonna abalina ebizibu gasende yeewola neewole. Teyeebaka buli wabanga asimagira nga maneja wa banka amuwoninga ovubuka. Tonaleeta looni. Buli mugagga naye alina ebizibu sewo. Osaba mugagga nga teyeebaka yatugakaana. Lwabanga yeebaka akamugirayo ejjambi yakyebo taata wangita. Abagagga bwebuliko obugalo nga gwe Mukama yakuwadde ssente Allah nga ye yakuwa obugalo. Bonna bali muno baatuga bantu. Mwamala kutuga bantu muno. Omuntu nga ssente kisinza bwagifuna waliwo omugagga wabeerawo okubeera obulungi. Omuntu ali obulungi abaana bo baba basoma emmotoka weeri mu lujja amafuta mwegali nga oli bulungi wazimba ennaasa wamala mu nfuufu naye ng'oli wuwo oli bulungi naye kati oli mugagga. Kati omugagga yenna nnyini kino ekizimbe alina n'ebirala nga 8 ye mugagga oyo teyeebaka. Buli wabanga yeebaka era otaawa waliwo abasirikale abamusalako ensigo naga bazitwala. So Ajati muli bagagga bawa. Naye bagagga ba mu kikuubo. Wala abatunula ssente enjereere. Hala baako abasajja beereeta out. Gallows the out. Sajja akwogerera akuleeta analyoka akulangira omwezi. Sakwala mu musomo gw'abakulu. Nakano baabeeresa naye agenda obbalangira. Ajati baako abayaale. Naye n'essente zinyuma ng'oli mukazi. Kati oba abantu beekwanira abasajja gwayagala gwatwala. Naye abakazi n'olyoka ofumbira omusajja myaka 10 ali kuggwa oli musiira okola ki emyaka 10? Abakazi mulina okuyiga. Olina okola n'abasajja aba mu nsi eno. Bw'oba n'omusajja omu akulumya omutima ogenda okukebera ewali omutima nga waliwo biwoowoolo. Omukazi funa abasajja aba ono bw'akunyiiza ng'ogenda wakayongo. Haleluya! Naye kati oba abakazi mbona abananye mulaavu. Omusajja yansula mu nnyumba. Ololo gwe kennyini gwe weekuba ekikolimu. Olina wa bodaboda buli myaka 5 kubanga 5.
wabodaboda omuzaalyo otya abaana abalungi olwo nanyini kizimbe kino ogenda muzaja mulema mulalu bakwala abagagga banyiiza tere mugagga azaala mwana ategeera bazaala bizontozonto okibuza taata waaliwo agenze kupama obusanga omwava alina abaana 5 nga bonna balungi naye nga school fees mwana akanyakweja dadi njasoma nze nasoma oyasama njakuyiwa erinnyo ala kwali njawulo y'abagagga omusaba omugagga nga alina omwana we batambula ku street omwana omulaba nti wakande abagagga obuzibu balina buli obu kyova nze saagala gagga wala obuzibu bw'abagagga buli obu abagagga bawasa abakazi ababiri oba lwaki basa omukazi waka nga alina entumu y'akasasiro agabaavu twagala obukazi obulungi lwakuba kali mulimu abakazi bugenda mufuna sente mwagala ate okweyonoona funa sente genda mu jimu beera ne sente bw'olina kawato niwe olina sente olingenda ensawo y'olusennyente sente zikyakunyumira olinga eyalumiddwa esanafu ambuloozi omanyi bakinyuma ng'oli mukazi ng'olina sente zo ng'olina ne kawato olinga babi kyagulanyi mugana aba n'embuzi ye yaddako dda abakyala ng'olina embuzi y'okubirayo esi mugalo otulyewo tudde bwenna mazzi weefuge sigambye eggoonya omukyala ng'oli muno ngayagala embuzi yeddeko ddayo wakagana amagezi nga bawanganze kapale funa supagulu wankumi ezo bikkula bayibuli sipakuyimu yoku matayo yokaana gatta ku bayudaaya wuliriza kati abatolo bagenda musajja agambye tuzeeko embuzi naye abatolo bagenda keera kugula supagulu omusajja yagambye tuzeeko embuzi nze kubuulira kyesinga okwetaaga guno omusomo gwakulize tugenda kukola komite tugenda lwawo nnyo kuba abayimbi bangi tugenda kubanga just tuyisa because tuzze wano lwa Senga Justine Nantume mukazi oyo aludde mu industry emyaka aga nako mumuulira mu lutawe lwa Amini oyo Senga Nantume era kyalina mbuzi alina ggoonya kaakati abasajja babuzizaako ng'oli muno walidde omukazi emyaka oli muntu mukulu omukazi alowooza alina omuvubuka munne abasajja nabo balimba emyaka omusanga alwana kulimba am34 omuwulira eri nga muli mu kisenge ogenda okuli emyaka ali ku ntikko emyaka givaayo muwala waleese jajjaawo so kati Senga Nantume yasomanga ne esses omuto ku UBC so mwebale kujja kumuwagira newankubadde tubadde tusuubira abantu miliyoni 4 naye bali abali mu white bantu bakyajja kino ekivulu kigenda kugwa ssaawa 10 n'ezo ez'okumeka tugenda sula wano